omuntu atagala national dialogue, omuntu atagala electoral reforms, oyina nteekateeka ki egy'okugamba nti kakati President Museveni waliwo tusobole omuteeka bw'aba tulemye okuwangula? Engeri gye saafunye mukisa kulamusa kuba tulaba nzikiriza nkikole ansaasire n'abantu bonna naddala aba famire ya Dr. Frank Nawiso. Ate sivudde na mukono nva Semuto, twafiiriddwa mukadde waffe ye Mukono mwami wa Lusimbi, kali tubaddeeyo Semuto Kanyanda. Gye tubadde mu kuziika Kanyanda kasooka Katonda tuka Semuto wali mu ttawuni. Essebo njagala nakulisaayo ababadde ku mizannyo egya East Africa egirimu ekigendererwa ky'okulaba nga concept eno ey'okubeera awamu etegeerwa nnyo okuyita mu bintu ebireeta kati nga ba parliamentarians together. Kati olaba wano nga bwe tukyogerako, naye mbasaasira obuswavu mwe bagendedde bombi ne kagitegeka ti ne Kenya Ruto bamubuuza ebintu bingi nnyo ku nsonga eyo. Nawano e Uganda ensonga ekyalanda ne mwami Museveni yagiwandiiseeko omukukku gwaki gw'ebbaluwa ng'awolereza court martial. Twabadde tuli awo, simanyi mukyala Matembe bwe yategedde n'agamba abaka 107 be bagenze okuzannya emizannyo. Nze n'obukyanga nyingira parliament sigendangako mu mizannyo egyo kubanga siri muzannyi wa mizannyo so sigendangayo. So bannaffe beebala obuwanguzi bwe batuleetedde, naye ndowooza tulina nga parliament okuddamu okutunuulira engeri gye tuparticipatingamu mu bintu ng'ebyo, kubanga okujjako nga tetukyafaayo bituleetera a lot of image gundi. Abantu omanyi bwe muba nga institution mulina okulwanirira nnyo image yammwe. Bannayuganda buli kimu batulabanga abali mu aboonoonyi nti tuli mu kwejabaata na kweyagala ati expense ya taxpayer. So bwe tunaddayo ewaffe kirungi tukyogereko tulabe going forward. Bannaffe aboogera ku transition tebali kiriya. Kali ke mbadde njogeramu nga asaaga kalimu amazima ak'okutambula nga kinnawolovu. This is a political chameleon. Nti we baali balonkinga Mwami Mpuuga namuwuliriza yagamba titujja tambula naye mu maaso eyo tujja fuuka ekibiina ky'ebyobufuzi. That was day one. Era n'agamba n'okugamba tujja simbawo bakandidate in every position. Kati we baavaawo ne batambula nga kinnawolovu. Ennaku 2 ezaddako ne mpulira nga Mwami Mpuuga aga nti ekyo ekyogamba nti ffe tuli kibiina kya byabufuzi bamawulire be batatutegedde interpretation yeyaganye. Nayogerawo ebigambo ebirungi bingi. N'agamba ffe tuli ki tuzze kukuŋŋaanya everybody. Waliwo era omukutu we namuwulidde ng'ayogera okusooka ku press conference naye ne ku radio ey'emu n'agamba nti tujja kuteesa ne NRM, naye bwe bamubuuziza ku nuupu oba mu ngeri eri kiriya nti yabadde alifaalingako n'agamba abo tebalina principle, balinga amiba, bali n'ebintu ebirala bingi nnyo. N'agamba nti n'engeri gye bankwatamu ate awo ne kiddayo nga mu nkaayana ezaki ez'obuntu. Ekigendero ekinene ekyawamu ne kibula. Yes. So kino ekigambo ky'okugamba nti nno DA bode ezzeewo kugatta balala, twogere ku kintu kino nga NRM it came as an after thought. Era nze kiri akayimba ke mbadde nnyimba nti Lubega ntambulira nga kinnawolovu mbadde nkakakasa. So in this case bw'oba ogenda kuleeta kintu platform egatta abantu, in fact
n'okutuuka nti bannange tweyite tutya muteekwa okuba nga muli wamu n'okudrawinga ebigendererwa muteekwa okuba nga muli waki wamu tosituula n'odrawinga ebigendererwa n'otuuma amannya n'olonda langi political colors parafrania yenna n'omumalawo objectives leadership biki nogaa nti ati mujje twegatte awo okwegatta oba okwandamayininze moso nga bw'obaako n'abalala b'oyomba nabo mu ngeri etaliimu kubuusabuusa nti bw'oyomba naki nabo. So era olw'okuba nti nno bayiiya bwe batambula mbasaba nakino bakitangaaze. Transition erimu ebitundu ebiri clear bibiri, tojogera bwogezi nti transition ogattako akagambo peaceful transition oba violent transition. Abo abayogera violent transition bamala kudduka wano ne babaako gye bali ne bagamba ffe tutandise olutalo ku gavumenti olw'okuleetawo ki enkyukakyuka. So katugambe nti boogera ku peaceful transition anti twagala tutuule wabeerewo okukyusa obuyinza mu mirembe. Okukyuka nno kuno ssebo tekuli kwakusa ekintu kye bayita transition kibeeramu ne interim government, wabeerawo ne gavumenti eyaki ey'ekiseera nga gavumenti eyo ey'ekiseera eweereddwa oluwalo nti gavumenti eno ey'ekiseera. Era Museveni bwe yava mu nsiko gye yali asuubiza bannayuganda e transition government ng'efugirwa na ku statutory instrument nti gavumenti eno egenda kumalako emyaka 2 ewandiike ssemateeka omujja ekole kino bwe kiti ekole kino bwe kiti ekole bwe kiti n'oluvannyuma wabeerewo kuki okulonda olwo buli mbuzi edde kuki ku nkondo yaayo. Leero sigenda kubalifaalinga walala. Ng'ennaku z'omwezi 5 February 2014 waliwo omusajja munnayuganda bamuyita Seruwagi yawandiika ekitabo mu ngeri ya bbaluwa. Ekitabo ekyo bakiyita Our Greatest Fear is Transition of Power, an open letter to President Museveni. Kakati mu kitabo ekyo n'agamba nti okusobola okubeera ne peaceful transition Museveni alina okukkiriza ekitiibwa kubanga peaceful transition esobola kubaawo mu nkola emu yokka nti alina obuyinza akkiriza nti bannange wano wentambudde nammwe ebirungi byenkoze mbikoze naye ne byesikoze bye bino njagala wabeerewo ekiseera ekyokukyusa obuyinza okuva ku nze kubanga kiba kisuubirwa nti ono ebbanga lyabadde mu buyinza azimbye ebintu institutions zonna eza gavumenti ziri kuye biki Nyerere yakituukako kwolwo yayita abatanzania n'abagamba olwaleero speech yange egenda kubaamu ebigambo 2. Ekisooka munsonyiwe, ekyokubiri thank you. Thank you nti mwebale obudde buno emyaka 23 gye mumpadde okufuga Tanzania. Mwebale nnyo, mwebalire eddala olwa byonna bye tukoze nze nammwe bye tutuuseeko. Munsonyiwe ebinnemye. Kaakati nzikiriza nti ngenda kuva mu ki buyinza kubanga baatuuka e Tanzania ng'akalulu kali wakati wa Nyerere peke yake ne Nyerere mwenyewe. Tegamba nga bw'oba tolonze Nyerere peke yake olonda Nyerere mwenyewe nti akalulu nga tekakyalina makulu it would be Nyerere ye mukama wange nakatandika okwogero yagala so n'agamba nti n'olwekyo ono omusajja Seruwagi n'agamba nti Museveni mubatiza obwa Fathers of the Nation n'olwekyo twagala azaale eggwanga lino alizaale atutandike okuteesa ku kiseera ekyokuva ku bingi ebibye okudda ku stepu ey'okulondanga naye wakati awo twetagawo gavumenti ey'ekiseera gambye omuli okuwandiika ki constitution naki. Omusajja oyo kye yali agamba mu kitabo kyekyo nti consensus gye twabuildinga in 1995 nga tuwandiika ssemateeka yafulopinga twetaagayo consensus ki endala. Eyali omugenyi omukulu ku mukolo ogwo yali Kahindo Tafiire n'amugamba nti ssebo
ogambye mbuno we should fear, what we should fear is the transition of power. N'agamba nze ngamba bweti, Uganda's greatest fear is not transition of power, but violation of the rule of law and the people's ignorance of their rights embedded in the constitution. What we need is for people of Uganda to cause a massive action that should be preceded by massive sensitization of the population on their rights to know that power belongs to them. N'agamba nti bannayuganda kye tulina okussaako eriiso kwe kugamba nti tuzzeeyo tutya ku nfuga ey'amateeka. Era n'agamba nti ekikulu ennyo mu bino be bannansi otegeera nti obuyinza bwabwe mu bungi bwabwe nga basobola n'okusiimirira ne bagamba nti gwe sebo tuganye. Ku mukolo ogwo eyayogerera opposition yali Mao. N'agamba bw'awulira ku muntu ayogera ku transition ng'asoose n'okubatiza Mwami Museveni ekitiibwa kya Fathers of the Nation, alabira ddala omusaaze ayogera ebintu ebitasoboka kubaawo, kubanga Mwami Museveni tasobola teriyo muntu azaala mwana nga tasobola kumulera n'amugya ku mabeere n'amuwa obwetwaze nti Museveni ekigendererwa kye kyakufiira mu buki mu buyinza, tasobola kuwa bannayuganda nti atuule wali abawe omukisa gw'okola transition. N'olwekyo Mwami Zambali, abakugu ku bya transition bagamba nti transition esobola kubeerawo mu ngeri ttaano. Esooka, ng'omukulu abadde nakyemaliro Muteesa eyali Mukaabya ng'akkiriza n'afuuka Muteesa, kubanga Muteesa ow'olubereberye Abaganda baali bamutuuma Mukaabya, naye yatuuka ekiseera n'agamba nti banne kati nze Muteesa, mujje tukole ki tuteese. Mukaabya n'afuuka Muteesa, yegundi esooka. Nga ono omusajja Sserwagi kye yagamba nti sebo Mwami Museveni beera Nyerere, beera ofuuke Fathers of the Nation ozaale Uganda. Eryo kkubo limu. Ekkubo eryokubiri, bannansi okusitukamu ne bagamba nti ekimala kikola ki kimala, ne basituka mu bungi bwabwe ne bajjako gavumenti nga kye twalaba e Sudan, nga kye tulabye mu North Africa nga kigenda mu mugundu. Ekkubo eryokusatu lye lya Zaake violent, ne wabaawo ne bagamba nti tukkiridde enkola neya violent kati bagituuma Zaake. Enkola eya Zaake ekyo kyasooka kutwaza nze. Mwami Museveni lumu yagamba nti Nambooze buli wayogera njijukiza jjajjange Kamanyiiro. Jjajjange baali bamuyita Kamanyiiro, naye Akamanyiiro ako kava Mmengo nkakooye. Nange ne mugamba nange onzijukiza jjajjange Zaake. Era bw'oba oyagala Zaake awo we baatunonera ne batutwala ebundi bujjo. Agamba wagamba Zaake. Enkola endala ssebo, enkola endala ye ya foreign intervention. Amawanga lumu Tanzania yakwata emundu n'ekuba Uganda wano n'ejjako gavumenti yaani Amin. Waliyo amawanga kati ng'ebintu ebyo ebyali e Libya byalimu nnyo omukono gwaki gw'ensi z'ebweru. N'enkola endala esobola okuleetawo transition yeya Katonda kitaffe ajjudde obuyinza mu ggulu, divine intervention, najja n'akuba wana omuntu omuggo ku mutwe. N'olwekyo kino ekiriwo in summary nti bw'oba oleeta politics transition eno eyogerwako just nkola ya politiking nti tuli wano twagala kutandikawo kintu kyaffe ne muddeyo wabbali ne mugamba naye tuvugire ku ki tukivugire ku ojja kutandikira Honorable Nambooze gundi okuva ewa Honorable Kabanda. Yessaawa kyekiseera ekituufu kati tutandika okulowooza ku kukyusa obuyinza mu mirembe kuba twagala okulaba enfuga egobera demokrasia. Neyanziza nnyo neyanzeege. Okusooka mbadde simanyi nti mu lukuŋŋaano lwa DA waliyo. Tagaye nti yali agaye nti
wambuuzanga nti mbawulira mwogera kyabadde nti ssebo kyetwatuuseeko kyekyo noliddaga kulikayo olaga tumuwuliza buwuliza genti omutuufu agambye nti kulikayo era nange nzizeemu oli munnamagamba nvuddeyo onalunampozi ate onabuuza nti yagambye kikulikayo naye nebwebadde mbangenze kusaka naye abadde nti watubuuzanga mupanga ki bati bwayogedde naye musajja ayogedde bwogezi mu lulimi oluganda ffenna tukulisizaayo kubanga twabiwulira era kulikirayo ddala mu byaliwo okuteesa nze ndowooza tewali kkubo b kasita libeera nga litunuulidde ekigambo kye bayita okuteesa lwakuba waliwo yayogedde ekigambo wano bayibadde Honorable Ssewungu oba Honorable Nambooze sikyajjukira yaga nti ekizibu kye tulina mu Uganda aleka yadde Honorable Ssewungu ono nti abantu tebaagala kukulemberwa bo bennyini be baagala okukulembera. Nze nja kukuwa ekyokulabirako wano ojja kitegeera bulungi naye nzijukira wano bano abakulu nga bakoze TDA the Democratic Alliance where twalimu aba go forward mwalimu aba go forward ne Honorable Ssewungu yalimu mu TDA mwenjukira nga tesitesi olukungaano lw'amaanyi ewuwe lutava mu buvi kituufu yaliyo nga muntu yaliyo nga DP nali nkuma principal nze nali mu security nga nkoma principal bali mu security gwakuumanga wagundi nali nkuma I was deputizing protocol. In fact that was the nearest of uniting yetwali tutuuseeko ekyo kyembadde njagala nti awo opposition we yali almost gwe mukisa gwe yafiirwa gwe yali efunye okutuuka mu kwegatta naye eyagwabuluza yali Dr. Kizza Besigye omukisa ogwo ku buffet ye yakwata enkoko yonna n'agamba ebisigale nomuli leko nateese ngendera ku kya Honorable Ssewungu kyeyayogedde nti ekiremesa ebintu byonna kwagala kukulembera abantu abamu ne batayagala oba oli awo kubakulembera era bwe balaba nga si be bakikulembedde waakiri kikole ki kife. Dr. Kizza Besigye bagamba yamobilizinga abantu nga bali mu lukiiko olugenda okusalawo candidate atya bali tebanaba na kusalawo oba anaabeera Mama Mbabazi oba anaabeera Kizza Besigye ne bajja ne bamusikambula. Can I give information? Bakkanyiza Bungereza olukiiko lwa Cameroon. You remember Ocampo, Cameroon, former Secretary General, United Nations, the late. Kofi Annan. Bakanye eri nti amama yabeera president. Very good. Bakikanya London. I don't know. Bagende Bugolobi Dr. Besigye FDC ne bamunona mu lukiiko. Eventually ne wabaawo okusalirwa nti bannange ekintu kino kikome wano. Kwe kuddamu ekyabatwala e London. I don't think ndowooza simanya ayinza kumpa information mutu eyo kyenkugambye kikyali bwekityo gundi gy'obadde olese yebadde entuufu nga bwogedde ensonga yange Besigye yali tayagalira ddala tugende mu kalulu yali tayagala tugende mu kalulu ng'ayagala civil disobedience. Bwagamba civil disobedience tugende mu disobedience wana akalulu Mbabazi n'amubuuza nti gwe Besigye nange bano bonna ba Professor Sempebwa tebaali mu nsiko mbulira lwaki olutalo lwa Museveni nga babbya akalu ka kinaana kataali kaffe twasookera mu Buganda netagenda Mwankole nga tetuli Banyankole. And indeed Besigye failed to answer that question. Kakati Mbabazi na Professor Sempebwa n'amugamba kati mwabaaliyo tubuulire kubanga nkimanyi okukola ki. Mbabazi n'amugamba
ekyatutwala mu nsiko mu Luweero kubanga Abaganda be bali babya akalulu nga buli gwogamba akwate emundu agikola ki tusooke tugende tubeere organized ffenna tubeere wamu tugende mu kalulu kano bwe tugenda nga tulwamu ne bakabba abantu bonna bajja kuba charged balanye akalulu bakole ki bakataase kakati wakati awo of course facts ziri nti era nga byonna biriwo kati wali abali maze okulya ssente bwa Mwai Museveni mu FDC naye sijja bamentioninga kubanga olw'obulungi bwa kakati ne bajja ne batabuka basseeyo flags biki bamala bagamba ki tugende ne bakuba t-shirts ne baziteeka Kaluma binaka we not cross here Mbabazi Mugisha muntu n'akabira amaziga mu meeting n'abuuza Besigye bino bye twalwanira mukama wange byonna bye twali tulwana ebbanga is this what we fought for in the bush ono bwe twalina okukoma TDA bwe tubeyakola ki nga oyagala toyagala olunaku lwa nomination nali noono lw'omushana lwakuba yafuuka kati netutambula netugenda enakivubo ensi yo nange ekoze eki netugenda Masaka olunaku lulamba sebo information kyagikkiriza olunaku lulamba twatambula olunaku lulamba tekibangawo naye nga toyinza Besigye ne lwaba lwomunominatinga ng'asinga Mbabazi amaanyi neno information ekikkirize nekiyiika TDA yalimu okwemanya kungi. For example, Mawu yagamba nti Lukwago Nambooze tiimu eyo anti muwa information azikiriza Nambooze Lukwago eyo tiimu eyo kemugikiriza wano nze nga nfulumya DP nayo byali mutidde endowooza olaba bye mwali muteredde bye naawe bifiira n'agamba abo nze mbakiikirira wano kemubakkiriza wano bayingire nze nga nkwata mu DP nga nkola nga nfulumya nga mulimu ne babetekanya bagamba bw'ataba Mbabazi nange wano nga nkola nga nvaawo. So it was not an individual but mwalimu mistrust naye nga ekikulu no kyanyonyodde nti kikulu nti awo opposition we yagerezaako okubeera kubanga TDA eyo yalimu NGOs yalimu ba religious leaders yagezaako as much as possible bakola a lot of homework. Fenno kankubulire mukulu fe batugamba nti tetujja ne tugamba there is no problem bwe tuba tetuze mwe mugende mu maaso kasita munaatuuka kukiruubirirwa kintu kyokweta kati etegeeza ababayiwa olala Busewugu babiri bwe bati ababayiwa babiri Dr. Kiza ne obutakkiriza kyegamba nti mwalimu mistrust y'amaanyi nti olaba bano ba Betikamya ba Mama Mbabazi nti oluvannyuma bye baakola even Besigye was vindicated. ekyo ngenda kiddamu. First of all, I want to demystify ekya Honorable Sewungu kya two things that I should demystify. Kino ekisembe ekya Honorable Nambooze ekya Honorable Sewungu ekyoga nti Dr. Kiza Besigye yali tayagala tugende mu kalulu. Toyinza gamba nti toyagala owakanya ekyogenda mu kalulu ate n'owunzika ng'okakoze eki okagenzeemu kyali kirala nnyo. Kyeyabagamba kyali kirala n'ekyamuli ku mutima kyali kirala. Nkitegedde bulungi nnyo nti kyeyali abagamba wano y'ensonga lwaki ono agambye nti owa anti yani Mugisha muntu yakaaba amaziga nga yakirabira ddala nti oli Besigye alina bigendererwa bye birala bya kusigala nga alagako NGOs n'abantu abavujjiriza abaali beeyamye okubawa essente mu kiseera ekyo okuwaaba opposition ensimbi. Kyovula bona akunyonyodde n'agamba nti mu kiseera ekyo oba nsobola okubyogera wano kuba Honorable Sewungu at least abimanyi ab'ebweru abaali beewaddeyo okuvujjirira baali baagala Mama Mbabazi abere president no ku ludda olw'opposition nga ye gwe bawulira gwe baagala gwe babakwasa bendera and the reason was baali baagala a moderate NRM nga tebaagala an extremist opposition for national stability. Besigye bwajja
bwajja era Honorable Sewungu akyogedde bulungi bw'akuba rale eno eyali enakivubo the following morning awo akatambi k'abazungu wekakola ki wekakyukira ne baga nti no asinga ono amaki amaanyi naye ng'olaba ekigendererwa kyono crime preventers baali bamuwadde ne opportunity e Nairobi nga bakanya nti asobola okubeera vice president ne constitution ekyo n'akigaana ani akigaana Besigye akigaana kakati bw'obanga kyobola mugisha muntu agamba yakaaba amaziga nti tufunye opportunity etereza byonna guno gwe mukisa gwe tulina kakati katukikwate nze nkufuuke president ono afuuke vice president era n'abalala bonna ne bakkiriza kakati olw'okubeera nga oli yagambye nti nabo baalimu obutakkaanya bwabwe obwa bulijjo ne bigendamu ate ebyamawanga bye sijja kukubuulira wano nti naye ono omukiga afuuka atya president atotandisa obyogere ebyo nabyo bimanyiddwa bimanyiddwa neyabirimu amanyiddwa takyali mu byabufuzi yabivaamu tabiriimu ate vice president nga naye era mukiga muhororo ng'era naye ava mu kigezi sub-region kubanga Lukunjiri ne Kanungu neiba osala mu Nnengo n'oyambuka n'ogende Kambuga n'oyingira ewoono ekyomunengo kyogedde kakati bano we bakugira ne bagamba nti naffe twagala kino ffe ng'abaawano Mao n'aga nti nze mbakiikirira bano bwe mbalabawo wano seetaaga kubalabirako ddala era bano Basewungu ne bamugamba nti tokola ekyo bano oyinza okulaba nga lw'omushana ku bitrayinze mu lutalo n'ogamba bati lyale kyendimu kyekyo nali ngenze to join this group nga ndowooza eri serious naye ngenza okusanga nga group teri serious mufunye chance I can this nsobola okukyogerera wano singa Dr. Kizza Besigye yayesimbawo mu kalulu ka 2021 nakkiriza ne yesimbawo mu kalulu ka 2021 ne Robert Kyagulanyi Ssentamu President Museveni yali tagenda kuweza bitundu 5 ku buli 100 you get it from me here nga bonna beesimbyewo President Museveni najja Robert Kyagulanyi najja yes ne Kizza Besigye najja President yali tagenda kuweza bitundu 5 ku buli 100 because bw'atajja President Museveni no Besigye bw'atajja ebitundu bye yali awangula Besigye yabiwangula Kyagulanyi yabiwangula yabiwangula ani yabiwangula including Lukunjiri district municipality kuba MP ne district ya Lukunjiri yennyini President Museveni yafunayo ebitundu 78 I can tell you singa Besigye yali mu kalulu oba obululu bwandigenze bwa Besigye including Kabale Olukiga yes kumanga gwe there is an MP for Kabale municipality who's an FDC Nicholas Kamala yawangula mu Kabale municipality gundi teyawangulayo ono Wetteso Amuriat Museveni ate yakola ki nsobola okuga nti singa Besigye yali mu kalulu yali awangulamu awo wonna wali wawe era teyavaayo wantu wonna kugamba nti nno Teeso katwegaste tufunye joint candidate tukiraba nga Amuriat ayinza ogiwangula katugende tusabire Kyagulanyi akalulu Amuriat tokola ki teweesimbawo kyogamba nti ne FDC yaleeta Amuriat nga bamanyi nti agenda kuwangula obwa president just to spoil bano bo baagala babeere nga bateekawo embeera egamba nti noono alemeddwa kabakomyewo nze Besigye
kyova olaba mu audio zino zowulira baga nti ono tali serious Kyagulanyi tali serious kyova buli muntu yenna wano mu Uganda. You see how the NRA survived in Luweero. Honorable Mushana abadde agenda kwogerako katono. Tebaali na ranks e Luweero. Member of the High Command. Member of the High Command. Senior officer. Bitibwa biri abibuzabuza tebitegerekeka. Ne chairman High Command naye yali rank. Naye yali rank chairman. Just chairman. Without a vice. Nga talina vice. Naye nga nayo eringa rank. Era okutuusa lwe bajja wano nga babuuza naye ani agenda. Ani mukama wafu ani asookamu. That's not an issue. Onagenda kweyongera okuwaana South Africa. Kubanga nze njagala bwe tumala okutuuka bano baagala kugenda Rwanda. Barwijema. Bo baagala kuyita mu buyisi bagendewa e Rwanda. But for me njagala kugenda kuyamba South Africa. Mandela n'abalala ne tiimu ye. So for you will stay here. Nze nga ngenze in South Africa. Yes, era bwe yajja wano ne babaawo ng'okumwegayirira. Bambi sigala situmaze okituuza. Bambi ate okitulekera nga okay ebiri. Kamba yambe kwena. Okay ebiri bwe bagina okay ena. Naye ogenze totulekedde constitution tetunaba na kutandika. Okay fine CA mukole constitution then tugigezese. Era bano bonna boolaba ye President Museveni yasinga okuwoomerwa okuteesa. Abantu bamuyita musiru. Olugira bw'ati ng'ateesa ne tayebwa. Ng'amugjayo mu FDC. Olugira bw'ati ng'ateesa n'Anita Amongo ng'amugjayo. Olugira bw'ati ng'agamba amama. Naye kati wanyiigira ki? Gutunulira abantu be wali ogenza okwegattako. Are they really serious? Bariebe. Come back. Not come back. Agamba, but are they serious? Inewe barebe. Good. Now, kati gwe mbulira. Nedala gye wali olazeko. You leave me here. Gane yana babe yali ajoyine. Naye n'abatunule n'agamba but what had happened to me? Nkutadde. Agwe honestly. Gwe zambali nga se zambali original. Osobola okujoyininga ekintu kya Kyagulanyi n'empuuga. Abo. Kyobola Muhoozi agenze ku Twitter ye n'agamba. Namuwaana. N'agamba nti at least mpuuga. Is a presidential candidate. Kyabadde ategeeza nti tayinza kuwangula. Naye bw'omugeraageranya nga bw'ogaa nti barebe. Bw'omugeraageranya ne Kyagulanyi ganga ne at least maybe this one. Era kangende wa Honorable Mukaaku kwe kusomozebera kwerekedde kye bayita public trust mu kunyweza transition n'okwogera n'abantu. Fwana endabye mukulu Muhoozi bw'akoze Twitter. Abantu baddamu ne bajjamu nti kasaatandika okukola Twitter ezo kiwange ekiraga nti ono yawedde dda. Yagikolako mu 2022 ng'agikola ku Honorable Norbert Mao. Gyebyagukira ng'amuwaana ati ono is a president is one of the bright opposition members between atandika omuwaana gyebyakkira nga agenze eri kati bw'atandisa okuwaana w'ekitiibwa Mathias Mpuuga abantu batandikira gati kawaanya ono nono yandibanga agenda. So public trust mugenda gikola mutya mukulu Walter? Nsooka nga sinnabagenda ku kibuuzo kyo. Debate eno gye tuliko tetulemerera. Eyinza otulemerera ngamba tu naye ntegeeza generally. N'osanga abantu kakati olaba bano batambudde nga kinnamagoye. Olaba kakati lwaki kimanyi kinnawolovu. Bano kakati lwaki tebasoose kwogera naffe oba n'abantu ku gundi. Bano ate baakolokose. And no, it's bigger. The debate is bigger than that. The debate is really bigger than that. Ekisooka omwami Romushana yali ayagala okukireta mu ntabwe. There are two options. One, osobola okusetting out
ng'ogenda kuba ogyewo ekiriwo no setting out nga ogenda kutegeka lutalo naye ne bw'oba olutegeka teweerimba ate tolimbalimba abantu ate gwe Zambaali okimanyi gyendi bwe kiba kutegeka lutalo tegeka lutalo teweerimba ate tolimba baki bantu faanana kyoyogera yes era mukulu lw'omukyala kyagambye nti ono gwe mulaba omusajja muzibu nnyo ayambala bwati ne bwati ku ekyo DA si kyeteeseteese ekyo njagala kikubuulira wano awatali kukulimba ekyolutalo temukiriyo ekyo si kyeteeseteese mulimu ki but the other option kuzina etaano the other option Bashar Assad asobola okuba nga yagwiriddemu ekyo naye ate eriyo abalala nga babadde b'amaanyi nnyo nga tebagwiridde mu ekyo naye ne bw'oba oteekateeka kiri kye tugamba oteekwa kuba serious either way oba we nkugamba okwerimba oyinza okugamba abantu nze bannange mwaka oba n'obagamba emmeeri eri wali naye tomanyi kiri ku mmeeri tomanyi yagireeseewo tomanyi nanyiniyo ku ssaawa eno debate gye tuteekwa okugendamu eteekwa kuba serious tewali kulimba ate nakwerimba ekyokubiri tosobola kutereeza okujjako ng'otegedde kyekiri katugambe lwaki twogera ku President Museveni kino kikulemye oganye okuleeta kino waliwo obwetaavu obw'okukyusa nosala bulungi omusango ng'okusasisiza girita totuuka kuggwa ateekateeka okwekubamu tooki n'okumanya obweteefuteefu bwo n'osazisa mbazzi abaali bakyusiza gavumenti nga ne mwami Museveni mwali example ku tebeerimba ate tebakola ki tebalimba so olina okuba nti oli serious ku byogenda okukola ki okukola bwe tuba tumanyi nga opposition juzi wano twagamba ffe tetukyaddayo kuyimirira mu ŋŋamba twa mu bukomera mu buwakatirwa tukyaddayo kuyimirira mu kalulu ka Museveni nga alina akakiiko kakaka byabakama ne bw'okomawo after 4 years n'ogenda e California oba e Canada noga ngenda kuddayo kwesimbawo olina okuddamu ebibuuzo bingi biki bingi so ekikulu ekiriwo eggwanga lyaffe tuliwe kiki kye nagambye ekyababyalimaana n'abalala oba tukkirize tubeeko kyetukola ekirala eno DA yensonga tubaddewo nga twogera ku bintu netwogera kakati ono yagize gundi fe abagundi tetwogera na musajja oyo nekyetumalidde mu byo ebimu kati sirowooza ntuli mu best situation ku baana baffe we batuuse ne we bavidde so nze mukaaku ayogera wano and look at my face nze mukaaku ayogera wano njagala kugamba bwe mba siteekateeka lutalo bwe mba nteekateeka kiri ekyolutandiro nina okuba serious ate seeraliikirira nti tutandise tuli batono era weŋŋambira ne bannyinaze bano ne baganda bange bano wano wetuli mwami Zambaali twali tubaddewo olaganga opposition abala bali mu kusaaga olaba nti opposition abali mu kusaaga wano wetuli twali tubaddewo wali nange nga nkola people power mwami Zambaali buli kaseera nguntwala nogala kati mmwe mutaze waliwo n'abaze ne bagamba mmwe muli mwetaaga genda mu fattening unity biki gye twamalira nga ne bannaffe abaatugamba temwasase kwebuuza kufa nga nabo oluvannyuma balabye era ne basiima ekyo kye twali tukoze eki lwakuba wajjawo ebyokusala ensawo ebyobutamanya kyakkola ebyobwekibogwe kakati twagala tubeere serious mu nsonga zino ate tujja okukyogerako oliwa wano ensibambi edibya mutere kyoyomba lyengeri gye mwasabikamu teyagira gwe engeri gye musabiseemu kino abuluka kye batunuulidde bakugamba abantu babadde batugamba lwaki mwogera ku Museveni mwogera bino
nedda Museveni ffe tetukyawa Museveni nga muntu tukyawa nkola ye kubanga singa si nkola ye twandibadde tugenzeeko wano ne banne kyova balaba babeesigye batinyefunza bakateegaya baani baavaayo ne bagamba naye bino si bwe byali bamama mbabazi njagala okugamba olwaleero bwe tuba tunaatereeza nga tukola nga ab'opposition tuteekwa ffe ffennyini okwekuba mu tooki n'ebimu ne tubyogerako mu mazima gaabyo. What have we achieved mu kiseera kino? Tetuli kugamba nti ono yakabeerawo myaka 3 oba myaka 10 oba ne mu myaka 3 osobola okulaba n'akulembera obulungi n'atasobola okulembera bulungi. So njagala mukumaliriza kino nga mmalira na nsonga ya muganda wange Sewungu. Katonda abantu be yatuwa mu mulembe gwaffe beebo be baffe ne bannaffe abalala tetugenda kukyuka nga bwe nakumanya mu kiseera kiringo maawe yatuyisawo naye era nkimanyi nti nalina okwogera naawe until ng'okkiriza nti maawe si yali atuyisawo. Even today I will never tire. Sigenda kukoowa nja kubuulira ebyamazima bw'onooba obiganye naye era ebbanga lijja kutuuka obitegeere ate tube nga tutambulidde wamu. Bw'onooba tokkiriza eyaffe gye tukola DA si tent ya conscription, tent ya those who are willing. Era tusobola okuba ne tents endala ate era netufuna ekisembayo. Waliwo ebintu bitano mu kigambo mukulu mukago mu kigambo kimu ndambooza akuwadde engeri 5 nga mulwana okukola kino olinako ki mu kigambo kimu ngende wa Sewungu akuwadde agaye nti ekisooka mukaabi n'afuuka muteesa nagamba nansi okusituukamu ne bagaye kimala endala ngeri violent endala foreign intervention oba Katonda okukola ekiki divine mas olinako ki baleze endala ku ngeri esatu gamba nga ey'ekimala kimala n'eyazaake n'endala eyo njagala gamba abategeka ebyo tebeerimba tebajokinga naye ate kuziri endala ng'eyamukabye n'afuuka muteesa nagambye the way you come nga bwe twagamba ne bannaffe mu opposition lulindi tubagamba tuddamu okuteekateeka amaanyi g'abantu nga simaanyi ga muntu. Tuteeka amaanyi g'abantu nga simaanyi ga muntu. Mwami Museveni very quickly we realize nti nga tugenda okwogeraganya naye alabe nti option alina 2 okugoberera ekyababyarimana ne bagundi oba okugoberera kino tugenda kubanga numbers tujja zifuna. The ideas are going to be powerful. Ate naye tujja kuba tumuyamba okumusumula kukya Moi n'omusajja wa Tanzania Nyerere tebatuukamu. Mukulu Sewungu lwaki towuliriza mukulu ono mukulu mukaaku nze ndi busapule yange nsonga esaala zange situlangako naye kwogera ku nsonga za Mao kyanga mbeerawo situlangako naye tantwalangako mu dialogue naye bwe twali tugenda Embaale saali naye bwe twali ekire wa Mao saatulako naye okujjako mu meeting mwe twali ekyo njagala nkijjeewo. Ekyokubiri you see mu masomero gye nasomeseza naddala embirizi kwala si waliyo tikyomu yali asomesa history SST mu P7 naye waliwo yasomesako abaana Roman Empire naye nga bagisomesa engeri abagundi bakabaka gye bakubanga abantu bawambanga ne bakyaki ng'abuuka ku mmeeza n'agirinya n'agiteeka eri n'alaga ati n'abuuka ng'alaga Roman Empire bwe yalina amaanyi bwe yakubanga emmundu ng'entuyo zonna zimutonnyako bweziti naye ng'okumaliza lesoni nga baana tebalina kibategedde. Kakati naye ono bano byalimu ekyokubiri by the people power Mr. Mukaku gya correcting sigo wagitandika nakyo tekyewanga naye sipaga kigenda mu nze mbagitandika siriimu ate sagoberera actually ne bwe najja ebibuzo bye nababuza byabalimu okuddamu olunaku abange obudde bwange nze sagala obulimba sibumanyi people power concept nga mwa information teka muwanzikiriza obudde buntwana kibadde kijja kumuyamba. manesaba munyonyero wakulu abantu bye baddamu ne ku mikutu ne bayomba ne boogera biva mu bye mwogedde
simanyi bantegeeka mwami Zambaali mwami Mukaaku njagala nkiddemu wano mukole ekkubo lyammwe lye mwagala bwe litusooka okufuna obuyinza tujja badde emabega naye bye mwogera bye mukoleramu enkiiko zammwe byebiwa abantu njagala nsembe nga kuwa ekintu kimu gye mugende wa Museveni mu 2001 yayita bannaddiini bonna ab'ebito yayita Kalidinaali Wamala n'ayita yaliwe Namirembe n'ayita omukulu w'abasiraamu oba yayita n'owaba Seventh Day n'abagamba bannange mumanyi njagala kuta buyinza mwenga muli wano ate yabayita abaawudde yayitanga sekita emu abakatoliki abayita mu mpego mwagala abeere pulezidenti n'ayita abakristaayo n'agamba mu mpego mwagala abeere ki pulezidenti n'ayita abasiraamu n'abayita bwe baamala bonna abakatoliki n'abawa Bukenya nga vice pulezidenti abakristaayo n'abawa Sibambi nga ye prime minister abasiraamu n'abawa Saida Bumba nga yani finance era bwe yali abawadde obwa pulezidenti nga biwedde kakati bwe aleeta ideas zeeyo ezigamba mutuwe dialogue ngene Museveni naki you have something hidden we are seeing and chemulimu naye lwaki otya okwogera nga abantu bakubuulira bayira we nakyo kankikubuulire ebivulu article 40 of the constitution nakyobaita economic rights tonyomanga muyimbi kati kankubuulire naye lwamushana kankimubuulire kankikunyonyole Zelensky bagamba nti Putin agenda mukubira mu mwaka gumu tiyali munakatemba agenda mu myaka emeka gwe Mukaaku tosobola kuyiya gwe bayira nakyo kankikuddemu ate kati ogenda lo mu debate kubanga kankubuulire yali avuganya yali mubaka wa parliament Kyagulanyi yali avuganya singa Kyagulanyi yavuganya so tiyandije bululu nekisono yakikubuulire tumulage gwa gye tulaga n'akabaala ati ate totaddewo dialogue panasia teri mu kintu kimu teri mu kintu kimu kale kanve waawe musobola n'okulwana nga bwe muteesa ate musobola mwagala kuvuganya nga bwe muteesa kanve honorable Ssewu sebo neyanze genze bujjo ndi mukakamu sibangako na fujjo naye njakola corrections 2 esooka omwami wa Abedi Bwanika ogenda mu State House yali nsobi president wa Uganda kabe prime minister alina buyinza busamoninga committee za parliament era nze singa nali chairman wa committee emu nali sikiriza ababaka kugenda mu State House ekyokubiri era talina kye yajjayo actually mwami Museveni yagamba Abedi akolagana UCD ekufuna emwanyi afuna wangula akalunza kiri ku record ekyo at the end of the day kyetwali tugaana era kyekyaliwo nti emyaka 5 kati bakuwa emyaka 5 UCD esigalewo naye ate terina budget ebaweeri logically yebaweeri ekyokubiri nja collecting abandi nali wa DP ate mwami Mukaaku akimanyi tuna gye twali lwakuba era yatulekayokko kati semwogerere muleme mufaananya daleti awumule mirembe bwe yagenda ono akimanyi nti DP yalina abaagenda mu nsiko ne Museveni naye teyagendayo na linnya lyayo abantu abaali baagala ogenda mu nsiko ne DP yali Sam Kuteesa Kayiira ne bakanya mugende nga mmwe and Francis Bwenje mugende nga mmwe naye temutwala linnya lyaki ya DP semogere bajja ne bakola transition ya myaka emeka na era yagamba nti betwateesa nono bimulemye n'avaayo katoto liretinga nga kintu kya semogerere nabyo mugamba ekyokubiri naye mbadde ensirise abadde agambye nti dialogue Mao yagirese yekka nemuga nti waliwo abagisookamu it's about dialogue how it happened semogere tiyali mu dialogue nakyo kikucorrecting tiyali mu dialogue yali mu transition era abamu basigalayo nga bawekitiibwa Sekandi n'abalala ebimanyi naye ekintu ekinsanyusa bamwami Mukaaku bano muli ku kizibu kinene ate mwesabire sapule ddamu gikwate oli ku kizibu tosobola kuva gy'oyawukanye na banno ate nobayita mutegeeragane kusemukozi okitegeera eno gy'ova mwawukanye naye ate obawandikira mujje mukole ki kwobavumira ate obayita obuzibu bwe tulina mu opposition ate bamwami Mukaaku babukumidde ebbanga ddene tulina bannaffe batasobola kukulemberwa nga bo balina okulembera buli ekiriwo naye ate tekibayita ati bakituusa ono Mukaaku aba musajja mukatoliki wamwekakasi bw'aba ayogera amazima ambuulire bye twasula wammawo
ennaku 2 nga tusula tuteesa nga balemesa delegates conference ya DP by then nebye bali bagamba nga tubanyonyola delegates conference alina okutwasa nakukola ki era ekyavaamu bafuna bakola truth and justice kati ekintu ekireese obuzibu mu bantu bannaffe bano temusobola kukwata kibiina kipya nga nationality of course nze actually bwe mba njagadde okwogera ebisingawo bijja kufulumya wano yogera ng'oteesa ku lw'eggwanga yogera ng'oteesa ku lw'eggwanga so si ku lw'omuntu nga ye of course akimanyi bwe mba njagadde okwogera ebyenjogera bimufulumya wano kiso kiddamu naye si kyenduubirira naye njagala mpe information kati ate awozewo enjagala mba kyenjaga okwogerako kiri bwe kiti bwe tuba tutunuulira ebyobufuzi mutunuulire ekibiina ekikulembera kati mu paalamenti. One, omuntu yenna agamba nti tulemeddwa okuleeta enkyukakyuka bano nabo balina kusheya mu nkyukakyuka eremeddwa emyaka ena emabega 3.5 kubanga babadde n'obukulembeze mu paalamenti. National Unity Platform gye bayombesa gye bagamba nti mbi yasiba ekiwaanyi ya myaka ena kiri wano tuli mu statement zabwe zebogera naye ngamba kye batembeeta ekyo ga nti wabeewo okukyusa obuyinza mu mirembe kikyamu. Let me tell you, first of all, katugende ku Citizens Compact Plus ebintu byonna bye bagamba twabikola dda mu parliament. Eyo Citizens Compact Plus yaleeta reforms mu constitution zonna nga nnungi era ze zisinga bw'ozizayo gye twazijja gye twatambulira singa oziteeka mu kkubo ettuufu government yanisa ne gendo ayo musango kwa Kizza Besigye ogumanyi kooti bye yarulinga Supreme Court bye yagamba bano bagano biteekawo ng'abaki nga government bwe baleeta mwami by'abashaija nanka chairman electoral commission twali tumaze okusingana mwami Museveni ng'ebibiina I think baliwa member fa bagenda na kiri mu iPod ne bakanya nti balina okutula bulonda akakiko ka chairman electoral commission ng'ebino byonna bikanyiza mu kukola ki mu kumulonda kubanga yali nsonga nene nnyo chairman electoral commission okuba independent ng'ojeko erinnya lye bakyusa mu constitution kyekyaddako tuba tuli awo mwami Museveni alese byabakamu era tukumira mu parliament yali mukyala w'Kiza mu mukyaza wano ku Lwokuna mu Mubuuzi ne tutuula ne yali secretary general wa DP ne tugamba no ffenna tetugenda kuvetinga ani mwami ani byabakama era tewali babaka ba opposition bagenda kuvetinga byabakama nga chairman electoral commission kubanga by then yali nsonga nkulu nnyo titwaga tukola akakiko k'ebyokulonda kali balance ebibiina byonna bibeeko ne leadership ebiteekayo nga tumonitenga okulonda n'entambula ki n'ebirala naye nze ensonga yange eva naye obuzibu mwagaana naye era yaliwo yateekateeka akalulu of course ate tukagendamu ekyo sikyamu n'abalala bajja kagendamu oba okitegeera because nze ndeeta ensonga lwaki nkugamba bwento ekintu ekikulu kye tulemeddwa ffenna naddala mu opposition is accepting leadership at play bwe tuli kati opposition yerwanisa opposition ekisomozo kinene naye tooka omanye performance gy'olina mu opposition for the first time nga tuvuganya mwami Museveni emyaka 3 ffe tusoose okuba n'omuntu avuganya Museveni Kyagulanyi yakulembedde olutalo lwaffe n'amukuba n'amuggyako Buganda n'amukuba n'amuggyako Busoga n'avuganya region ezo bbiri n'azikola ki tetukifunangako ne tujja mu kalulu ne tufuna ababaka ba NRM tetukifunangako bukyanga Museveni ajja mu buyinza nga bali mu parliament ne basala eddiiro ne bajja mu opposition ne bawangula akalulu. Those are performances. Kati challenge tuyina y'abantu gye balina bamwe mukaako eri emu ti omwana tetusagamba nti National Unity Platform babu kulemize tebulina nsobi naye omwana bw'akola ensobi bw'aba tanaabye engalo n'alya emmere tomutemako ngalo 3 tagama wamalanga kunaaba okulya emmere n'engalo nzikoze eki nzitemyeko. How do you mold ozaawo otya challenge ezo zemufunye mu kibiina kyammwe then moving naye kati njagala ompe situation za Mbale nti abazimba ekintu ekiyita okukola transition gye baagala of course nze dialogue ya mwami Museveni sijina mu belief because byonna bye tugwedde naye asigadde alimba nga tabikola ki tabituukiriza. Nze munyonyo naliyo lwe basemba okukola summit iPod yegwe actually nakati iPod teriiwo era abantu baba bagyogerako bagamba mufuna sente za iPod which is not true. Ebibiina by'obufuzi bifuna sente za electoral commission as by Parliamentary Elections Act oba egundi so nze kyenandirowoozezza tiimu y'abannaffe bano concentration ennene mukitadde mu kuvuma Mr. Lubega Mukaku kuwulira the biggest
arrangement Kagira wano nina bwenvumi. tuwali eri ndoza akozesa ebibadde tatunulidde Twala byo mukaa ku kyayogera. of course kuba ntambula nga kinawolovu nabisanze wano nzisabibaddemu so nze kyendowooza amaanyi n'ekyayogera e Kenya ekyawa Moi okuta obuyinza olw'omushana ogamba okola politics was it dialogue oba abantu bakola bazimba tiimu erwanyisa Moi nga civil disobedience and competence naye nga balwana okujja kani Moi and indeed the pressure on Moi had to make him leave nakola ki nasiibula kale ngendagendako wali omushana katono n'omushana abakulu bantu basinga okutembeta nti ekiseera kituuse wabeewo okuteeseganya ogw'okukyusa obuyinza mu mirembe kituufu era balina bubanakiisa katonda wamaanyi katonda wakisa John the Baptist agamba oba olina kooti emu kooti bbiri muno mumuweeko emu ebirala nambuzi ajja kubongererako mwabadde mwenna mwekereziya kakati bakristu kakati ndaba mukulu Museveni ng'alinnya ennyonyi kakati ali bugisu simanyi oba omugoberera naye waliwo alambula PDM PDM ogimanyi that one gyalambula naye waliwo weyatuuse naye mwinayo ki naga tulinayo embizi tulunda mbizi natunulayo n'atambulamu katonoga mukulu Museveni ave Entebbe alinnya ennyonyi agenda alambule mu byalo ng'alambula PDM nga mu bimu byalambula biyumba bya mbizi atunule ne ku mbizi ajja abawo obuyinza nze olw'omushana ngende eyo nsibe mu nsonzi nga fishing ensonzi ndi mu kuvuba nsonzi nveeyo lentuuka wano manyi kakati tuwa obuyinza mu mirembe omulabamu muwudduzi bano bagamba bagenda kumwogereza bagenda kumusisinkana ng'omusangawa omusanga eyo gyalambula buduuda naye walaba engeri gyayambala ayambala empale n'ateekamu ziri canvas n'azisiba nezinywera ezira engato ziri endala njagala ozetegereza omwetegereza bulungi nnyo n'engeri gyatambula n'engeri gyawuuba n'engeri gyabuuza abantu olaba ne Kabanda anaatera abiveeko kakati ffe tujja teyakyusa dda agamba ffenna tugoberera oyo abamumanyi so ebyo ebya transfer of power okay transition onagamba ya mirembe bwebanga si ya mirembe nga ya violence transition from what to what because ebigamba biri bibiri there is transition of power and then there is transfer of power so Joe Biden when wagenda okuwa obuyinza in January is transferring authority, is transferring power. But Joe Biden onajja tagenda kujjawo the state of USA. Gwe ekizibu kyolina wano ekinene nnyo nto olowooza okujjawo Museveni n'oteekawo Kabanda is transition. You get? Museveni tosobola kumujjawo n'oteekawo omulala without dismantling the National Resistance Army state. Because they are fused. Is now fused with the state. That's why ekigambo transition kijja. And nzikiriza nkweno bakagolana mu bufunze mu 1986 the NRA usurped yawamba actually NRA gamba we captured state power, we captured the sovereignty obuyinza bw'abantu babuwamba in 1986. Next year in January
bagenda kuba nga bajjaguza the real now original NRM kitali kino kyemutera okuwera kino the original one egenda kuba nga ejaguza emyaka gyemaze nga yakawamba obuyinza tuli wamusebo so kati obwo bwogamba okugijjako but from 1986 okutuuka 1990 baali bagambye nti gavumenti yaabwe state yaabwe is interim yakaseera buseera then ne bagyongerayo the Kanyihamba Kizza Besigye motion eyayongerayo NRA naye nga teyise mu kalulu up to 1995 so transition yali yakubaawo 96 nga tukoze constitution empya so omulimu gwaffe in the Constituent Assembly gwali gwakukola mateeka state erijja eryeyisa etya and that experiment yafa yagwa tewali kiriwo that experiment yagwa ku lw'obulungi bw'ensi yattu Uganda ebimu ku bigambo byetwogera wano biyamba mmwe okwongera okwogiwaza okusalawo kwammwe mugende okusalawo nga kyemusalawo kyekituufu ku lwa Uganda nze Zambaali Blas Mukasa ennaku zino zigenderera omwaka tunaatera okugukuba oluku mu mutwe era bw'otandika okutunulira ennaku ezibulayo ntono ddala ne 224 tumusibule byolabyawo bye tugenda okutandika okwogerako ennaku zino kizibu nnyo okuyita wooyita nga ebimu ku ebyo ebinaakyusa Uganda tebyogeddwako abamu mu mateeka ga byakulonda abala okweteekateeka kw'oludda oluvuganya gavumenti abala bo bannaffe bali mu buyinza ki kye balowoozaako tusuubira nti olwedde twagala omulama tuguteekaawo ddala kyekiseera ekituufu wano okutandika okulowooza ku by'okuwaayo obuyinza mu mirembe naye ebibuuzo bikyali bingi mu mitwe gyaffe bo bannayuganda ekitawanya Uganda bakimanyi ye abaffe ddala ekisumbwa Uganda mateeka ga byakulonda ye bwe tutandika okwetunda tukubaganya ebirowoozo bo bannayuganda bakimanyi n'okimanya nti obuyinza babulina obusobola okutereeza ensi yaabwe bingi byonna twagala tubitunuleko tulabe nawe we biyinza okutukomya n'abakulu bano bentudde nabo mu studio Honorable Daudi Kabanda mbaka wa Parliament wekasambya gwe mmanyi obulungi abadde mu mizannyo egitaba ensi ezikola omukago gwa East Africa be bamu ku baatukiikiridde ajja tunyonyera kye bajjeyo ne bwe tukoze Honorable Mukaku Lubega Samuel Walter omu ku gwolaba ennaku zino atembeeta ekisinde kya DA oba Democratic Alliance agamba nti kino lyessuubi epya erina bbulula ebyobufuzi by'ensi yattu Uganda. Honorable Betty Namboze nga bulijjo naye mu studio tuli naye Charles Romushana naye waali n'omusomesa Honorable Sewungu Gonzaga. Bwekyo bwe tugenda okuba ekiro ky'olunaku olwaleero. Ensonga enkulu zeezo naye katono nnyo nga sinagenda ku mulamwa gwennyini. Honorable Kabanda mubadde mu Uganda yakoze ekyo tukoze temuvuddeyo nga kiki ekituufu bannayuganda kyebayinza okufuna tukoze tutya nga ttiimu bwetambudde katono nnyo ndyoke ngende ku mulamwa tonga abantu bamanyi mubadde mu East African Games. East African Games wenjogerera tuli bali mu closing ceremony bali mu kuggalawo wetwogeresaawe naye sebo mbadde njala nagenda kutegeeza nti abantu eyo bali mu kutulaba ennaku zino abasinga bakimanyi abantu abeewandiza ebifo bwe babeera ku mikutu gya TV radio beeyongerako akatubi baba beeyanjula nze gundi ne gundi tubi kansala tubi kati wowe yanjula nti nze gundi Kabanda tusite so abagwanyize fe bagaa nti nze gundi tubi naye Kabanda bwe nze Daudi Kabanda tusite so Honorable Namboze yeyanjula agamba nze Betty Namboze tusite namaddenyala kutereezaamu nti engeri kati bwe tuyingidde akaseera kabi nze Zambaali Blasio Mukasa tubi MP2B sana ogezesa nga ng'olwoyogera nga nange njogera nze Honorable David Kabanda tusite tusite kiraga nti olina bw'olaga kati nkubuulira engeri politics bwali engeri gy'oyagala omuyingira
kati wali omuloodi wali naye nanti kati yona mboze kyanyambyemu nti kano kapya kano ka luzungu ka otranslatinga kuva mu to be tusite twali nanti wali Luganda mupya akyaliwo tusite kanyumye nnyo kapya nze sivaawo era kugenda okukozesa naye olowooza n'akawona nze David Kabanda mp tusite Kasambya tusite balamusiza nnyo tubadde naye mbadde nkusaba saba era tusaba nze Kabanda nsaba tusite by the grace of the ekyasite Lord kireke mbadde nsaba mundeke nsigalewo weyongerayo abo biba bifuuse bingi kafunza ate tubiyo abaasabye Kale. Eh, emizannyo gitambula gitya emizannyo gino tubadde mu 14th edition of the East African Parliamentary Games. Bwe ngamba 14th edition kiba kitegeeza nti nno guno mulundi gwa 14 ng'emizannyo gino gibaawo ng'emizannyo gino gibaawo era gyatandikira Mombasa we gyatandikira ndowooza oba mu 2000 mu ngenda kuddamu nzijukira mu 2000 bw'oba n'emyaka 14 oba no zinga 2011 awo around awo oba 2010 we gyatandikira kati tubadde mu 14th edition naye watandika ne discipline emu ya football ekyagiteekesaawo kulaba nga tuleeta East African Federation spirit omutima guno ogw'okugatta ensi zino esatu Uganda, Kenya, Tanzania ezasooka kati ne zijja ne zeeyongerako Rwanda ne Burundi ne zeeyongerako mpola mpola kati DRC ejja mpola, Somalia nayo yazze okulaba nga tukwatagana n'okumanyagana mu mizannyo egy'enjawulo era Honorable Sewungu bano baludde emizannyo egyo nga bagigendamu si gwe mulundi gwa ogusoose okugibaamu just kutabagana n'okwongeza okunyweza okumanya kyetufunamu ekikulu ng'ensi kwongera kunyweza bwa Sseruganda wakati w'ensi ezo zissemukago wakati w'ensi ezo temuli mu kuwangula nti nsimbi temuli mu kugamba nti nedda kunyweza era ne wabaawo n'ebituukibwako naye lwakuba tetunnaba kufuna nnyo bituukibwako biri tangible ebirabika okujjako kugenda ne tunyumyamu ne tudduka ffenna ate emirimu gya palamenti ne giyimirira ne tuzannya omupiira muli eyo tuyinza okubeerako mu recess era tukikozere ekyo bakikola mu kiseera kino ekya December nga tugenzeeko mu luwumulo lwa wiiki semmeka ze tukozesa era ensi zonna zibeerayo mpozi ku mulundi guno ensi ezitabaddeyo zibadde 2 zokka Somalia ne Democratic Republic of Congo engeri ze zikyali empya tezinnaba tukyazisikiriza okulaba nga bamanya naye twazannya emipiira twazannya esatu disciplines ensi endala tezaweereza ttiimu za mupiira kubanga bwe twagenda e Rwanda bakomplaininga nnyo Uganda erina ba MPs bato mudduka emisinde miyitirivu abamu baatuuka n'okubayita abacuba kati ng'ogwanga minisita kati waliwo omuliro gwe nakuba abatanzania awo abatanzania badduka ewa fourth official nebagamba no is not an MP nga gwe okubya omuliro no is machinery tuuka lwe bagenda ku Google kati tiimu z'endala ezirina abantu abakadde ababaka ba palamenti tezireeta mu mupiira mu kudduka ne mu netball so twagala okulaba nga tusikiriza mubayo nga mwevuganya wangi nti muba muli awo nga mwezanya mweka mukola tiimu 2 first 11 ne second 11 za Uganda ne zeekuba Kenya ne Tanzania baleeta naye abalabi batale twasamba Kenya ne tugikuba 3 ne tusamba Burundi ne tugikuba 6 ne tusamba Tanzania ne tugikuba 3 wamambwamu South Sudan neetajja
naye ngaekikopo ekiwedde ekyabasajja Uganda yakitwalira e Rwanda, kiri South Sudan yakitwala, kiri Tanzania yakitwala emabega ekyabasajja. Kolo mwali temunafuna baka batoga bano kale. Tuveeyo tugende ku mulamwa mbadde njagala kumanya gy'obulidde tugende okutandika nga abantu bamanyi ne bw'obadde otambule ekikulu kye tuggyemu oba kyentegeddemu nti emizannyo gino abaka gye bagendamu kwe kwongera okunyweza obwa Sseruganda obusiba omukago ogwo ogutaba amawanga ga East Africa, Uganda, Kenya, Tanzania, Burundi, Rwanda, bagassemu Somalia ne DRC, ensi ezo zibeere wamu kitole nga zoogera ebigambo byebimu. Kale wamu n'okuwa Martha Karua license. N'okuwa Martha Karua license to operate. Mwagenze muli baswavu nnyo manya twagenze kubanga ensi tulina okwogerako mujja kubyogerera mu budde bwabwe obudde butandise. Kale njala kugenda bwa Samuel Walter Mukakulubega. Ennaku zino ky'osinga okutemberera ky'otambula nakyo nti kyekiseera ekituufu Uganda kakati okutandika okuteesa ku binaaleeta emirembe n'okuzzaawo emirembe. Era amateeka ne Democratic Alliance ekyetembeeta ekisinde ky'endaba kyotaddemu amaanyi kwe kulaba nti bano ekiseera kituuse twogere ku kukyusa obukulembeze mu mirembe. Awo so wali amaanyi go mugenda kikola mute kino. Webale nnyo mukulu Zambaali, nebaza abatulaba ate ne NBS oba Next Media. Nenebaza ne bannanga abagikutte omumwa ne batuuka wano bonna aba honorable bentudde nabo. Nze kanze nze atali honorable. Well, muhayirako ezo bo ba honorable. Former presidential candidate oba obula kusinga ababaka bano bonna. Anti ekizibu atambula nga kinnawolovu. Era mu byobufuzi tebayo kinnawolovu kyekyo byobufuzi. Mukakwa ntambulira nga kinnawolovu. Kinnawolovu. Mukakwa ntambulira nga kinnawolovu. Bangi honorable Nambooze bajja mutambulira nga kinnawolovu. Gye tubadde wali agambye nti n'empuuga mutambulira nga kinnawolovu. Wemuka challenge wano kakinawolo fennaga bwe tuli olabe Nambooze si akategeerera tusonga tudde ku bulaba kale tujja tukola shonge naye ebyo byonna nga bikyali awo one moments nga bwezi kiziba nnungi naye ate n'okuddamu okureflectinga ku ggwanga we riri mukuliko eyo mukulu Kabanda honorable naye era nga honorable Nambooze bwagambye ekitalo kyokka nti nga mukola buli effort yonna okulaba nti eggwanga lyaffe libeera mu community of nations naddala ate eno eyaffe eya East Africa mu mukago ogwo nga tuli baddala nga tuli kyakulabirako kirungi kitalo nnyo okuba nti ate twagwiriddwako akaddanyuma ka bigere bitaano ng'ate tugenze maaso ebigere bibiri kukwata Dr. Kizza Besigye mu ngeri eri dubious bwetyo nga bwe yakwatiddwa. Leero Uganda ate yokka si ye yatubidde mu kino naye amawanga abiri Uganda ne Kenya gakitubidde mu bubi kiswaza kigambo kya kuyisa lugaayu mu mateeka gonna ag'ensi agetumanyi kigambo kya kubeera nti tulaze obutamanya ngamba obutabangawo impunity kigambo kya kunyomoola abuse obuyinza ababulina ate n'okutuzza emabega nga abatuuze ba East Africa mu ngeri etuswaze okwetufuula ekiswalo eri ensi yonna. Twandyagadde kino kikolektingibwe very quickly ate n'ebigenda mu maaso okumma mukyala Karua ba citizens be Kenya ba complaining very bitterly era ng'eyawano era ng'eyawano bweta complaining nage nti kyali ekiswalo kinene erizi gavumenti ebbiri kintu kyakudda mabega kya buswavu. It's a terrible scandal ku face yensi mu mulembe guno. Sebo mbuuzizza ku bigambo bya DA kansooke nkukuliseeyo sebo
yogayoga nnyo kubanga wambuuzangako wano tuwulira kyemutegeka kinaaba kitya wamaze n'okiraba ne tukola ekirangiriro ekyo kaseeseetula mengo za byabufuzi mu ggwanga lino okuva ku bye tubadde tuli used bye tubadde tumanyidde okulaba ku luuyi olwa government debate yandibadde leadinga mu ggwanga nga teridinze ate ne ku luuyi olwaffe olw'opposition debate eyo ng'ekyagaanye okuvaayo ng'eggwanga tuli mu kaseera ak'okulaba nga tulwanyisa ekiwambansi ekigenda mu maaso mu institutions eddoboozi ly'abantu n'ababaka ne bwe baba bamemba ba parliament nga kyebalimu tebakyeyagaliramu ng'eggwanga twagala okulwanyisa failed leadership okweremererwa mu byenkulembera n'okweremerera mu byenfuga failed governance ng'eggwanga twagala okulaba nti eggwanga lyaffe mu bukulembeze lifuna ekisingako naye ate naddala mu kaseera kano nga tulina okuzza engulu eggwanga lyaffe tuliddiza abantu ate tugulewo chapter empya nga bannaffe abalala ab'obulyo babasingapo bawa kyebaali bakoze kyetuyita transition era bye birangiriro tugenda kikola tutya okusooka ekyokuteekawo omulamwa ogw'okuddamu okutegeeza bannayuganda nti we are all stakeholders ffenna tuli ba stakeholders eggwanga lyaffe lideservinga better institutions zaffe zideservinga better naffe abaagala enkyukakyuka za transition we deserve better naddala ku kigambo ky'obukulembeze obw'omutindo obwensa obulina okuwolesebwa n'ebifaanakano bwe bityo ekyokubiri okuteekawo we need the democratic alliance nga ge maanyi g'abantu okuddamu gazimba obupya amaanyi g'abantu nga gafugibwa okusalawo kw'abantu olabira ddala nti amaanyi g'abantu gafugibwa okusalawo kw'abantu ate nga era gafugibwa ebirooto byabo bannayuganda nga si bya mukaaku nga si bya naye nga kw'abantu democratic alliance twesabira naffe abafukiridde omulamu ogwo era abongera okuga nti tugutwale mu bannaffe anti katonda atuwa tugguse ekyo kyennyini kyetwogera kuba olusi twogera ebigambo naye netugaana okubikolera obituusa bannayuganda kyemwagala okubannyonnyola bakitegeera kyemubateekamu bakiraba nti kyemuliko abantu tebagaanangako kutegeera bintu kubanga nti era n'obuzibu bwe bubeerawo bo be bafuna blunt y'ebyo buli lwobawo omukisa okubannyonnyola mu ngeri eyannamaddala eri clear eri structured n'obatambuza olugendo olwo tebalemererwangako ye balemererwa ddi bwe twali tugoba omufuzi w'amatwale bwe twali tugoba Idi Amin bwe twali tugoba Bobo Tebalutwa bwe twali ne bino ebizze mu biseera bino juzi bwe tukoze people power wabalabye nga baengaginze basobola busobozi bubeera disappointed nga tubasibye ekiwaani nga tubasimbye ebbula naye bo tebagaanangako kutegeera bintu bino mu bannayuganda bategeera ebintu bino kyo ekizibu ky'abannayuganda abategeera n'abasobola okutegeera nti ngamba ekizibu ky'abannayuganda nga mmwe abakulembeddemu kino mmwe mukitegeera ekizibu ky'abannayuganda mukitegeera nga mmwe abakulembeddemu bw'otwala tusuubira nti tukitegeera naye tusobola ate okuwabulwa anti azimba omuweesi kimuzimbya ku kkubo kyetuva kuganda nti eno debate si ya mukaaku yekka si ya mpuuga yekka debate y'abannayuganda tuteeka ogitwala eri bannayuganda abakitegeddeko abakirimu n'abatakikolaki n'abatakirimu abali mu buyinza n'abatali mu buyinza tuteeka ogitwala eri bannayuganda without being selfish tugiteeke ku mmeeza ng'ate eri powerful ng'ebintu ebikulu one nga twogera ku bintu ebyannamaddala ebiyinza okubeera panacea oba eddagala eri ebizibu mwe tukola ki mwe tuli ekyokubiri nga there powerful ideas omuntu zasobola okudipatinga era buli omu ng'alaba nti bwe tukola ku ekyo kiba kyekyo nga bwe twogera kati ku kigambo nti
eno ebeere platform DA Democratic Alliance ebeere platform eya reforms, national civic platform for reforms, for reconciliation, for dialogue. Ekyokubiri ebeere national political platform okuzimba wider solidarities between and amongst Bannayuganda, no matter their background, no matter their ethnicities, no matter the ideological lineages zaabwe. Ekyokusatu ebeere platform gy'ogamba nti eno etuyamba okuddamu okuzimba obwa Sseruganda obunaasobola okuyamba okununula eggwanga lyaffe. Nsonyiwa nkujjonkera mankwanga obudde nina butono. Muyina enteekateeka ez'okuwandiikira ebibiina by'obufuzi byonna nga mubitegeeza ku nteekateeka eno? Yes, twawandiise dda. Mwabiwandiikira? Twawandiise dda, ebbaluwa ezimu ziri mu kkubo, endala anti kiri bwe kiti bw'oyogera ku transition si kikyo ggwe nga ggwe oyogera ku bantu abalina obuyinza ku lw'abantu newandibadde oluusi tebabweyambisa ku lw'abaki ku lw'abantu. Oyogera ku bantu abalina obuyinza nga oluusi nabo bali stranded nabo naye ate ne babukozesa nabuki nabubi. Ate n'oyogera ku batalina buki buyinza naye nga bwe bandibadde babufuna nga babutegedde nabo bulungi ne bataddamu kubweyambisa buki bubi. Kakati Mwami Museveni alabika nga abalemi okuwangula mukkanyiza nti kati muteese buteese abawa obuyinza okiraba waawo. Njagala kwanguyiriza, the highest form of politics is dialogue. Batutira okulimbwalimbwa eyo the highest form of politics is war, nedda. The highest form of politics kalulu, nedda, is dialogue. Nti ne bw'onooba onoogenda mu kalulu oteeka okwogeraganya ne banno bemugenda okugenda mu kalulu. Nti ne bw'onooba onoolwana olutalo, time comes byonna byonna ne mubiteeka wali era ne mukola ki? Mu dialogue zitera okubeera ennyingi Honorable Mukaaku, mubeeramu kankuwe kino ompe kino, endala mugenda kugiwaaki? It's a trade off. Kasita omanya nti kino tukikola ku bwamwoyo gwa ggwanga. Waliwo omusajja omu mu bbanga eritali lyewala n'omulala nnyinza omuko mu bbanga eritali lyewala ate ng'ali mu ntabiro ya politics ye parliament, ennyumba enkulu, bamuyita Dr. Abed. Ku kizibu kye tubadde ku recently ekya coffee yagamba kaŋŋende nyinyonnyole abakulu be bagamba nti bo ne bo babuulira tebakyusa, bo ne bo bagamba tebakola bwe bati. N'agenda mu NRM caucus, n'agenda ne wooyo gwe bagamba nti yeetawabulwa. Era naye yeetuuma n'erinnya yali ewa n'akyusa naye bwe yatuukayo Abedi n'aleeta ensonga ze ne bwe siziddemu wano olw'okusevinga obudde. N'agamba bwe mubanga muganya kale mutuweeyo emyaka 5. Bano mukulu Kabanda ne bagamba naye Abedi alina ensonga, kale tumuweeyo emyaka 3. Tumuweeyo emyaka emeka? Ekyo n'aba ng'akiwa teyafuna kyayagala naye n'aba ng'akiwangudde single handedly kuteesa persuasion, naye singa tebyali byakulwanira butebe singa ekyo twakikola. Honorable Mukaaku kamalirize ne kino ekisumbwa bannayuganda kimu, waliwo kye bayita setting a precedent. Omuntu yasookera ddala okwogera ku dialogue n'okuzikulemberamu n'okuzinyweza yali Honorable Norbert Mao gye yasibira mulabayo gye mwagala okugenda. Gwe nno omanyi Norbert Mao, ate ffe twogere ki ku Dr. Kawanga Ssemwogerere? Kale ne tutuulira ku baliwo n'abalala bangi. It's not the first time. Naye asiika obulamu tassa muki mukono. Ekyokubiri engeri gy'okyogerako ne gy'okikolamu. Ekyokusatu bwe mmeeto gy'okoledwamu okwebuulirira kweweebuuliridde. Nkugambye the highest form of politics is dialogue. Ne ojjukira ne Mwami Museveni wagendedde bagenze mu peace talks naki tosobola kuggalawo nti olw'okuba abagundi bagezaako singa kyali bwe kityo n'obululu kati singa twabukomya dda olw'okuba tubadde mu bululu gundi tebukoze tubikole ki tubiveeko. So mu kiseera kino it depends on how powerful idea gy'oteeka ku mmeeza bweri. Kaaba oyo gw'olowooza nti tajja kukyuka asobola okuyuna. Akati President Museveni kamuwe era nga maliriza kino ye
yeeyita president era ayagala okubeera president era tumuyita president. Sandirowoozeza nti yeewaanira kubeera president w'ebwindi ensolo eziriyo. Ayagala kubeera president waki wa Uganda. Akuze yeeyita jjajja. Sirowooza nti yeeyita jjajja wa Nsowera oba Nkima, yeeyita jjajja w'Abazambaali. So time etuuka n'omugamba jjajja look here, oba ayagala oba tayagala, because the idea has come and time netuuka. Era njagala kumaliza kino, tunuulira Moi emyaka 9-10 yali Moi n'antagambwa ako takyusa w'amaanyi. Moi najja na myaka egyo 13. Moi oyo yakyuka nga bwe twalina Ssekabaka Mukaabya n'afuuka Muteesa. Equally twalina Kinyata, Nyerere kyali kimukwatiddeyo. But at the end of the day okusobola okwenunula Nyerere yalina okufuna abantu abatalina almost mu kibiina kye to speak to him nga Moi bwe bamugamba, to speak to him okumujja mu kubeera stranded n'ekintu kyalimu ne bamutegeeza etofu. Bw'ogaana options ziri clear ate kyetuteeka ku mmeeza era kyenjagala mupunzike nakyo. The option kasita ogaana eyo, the opportunity cost mbi nnyo ya Abyarimanas Rwanda, ya Libya's, ya Gaddafi's Libya, ya Bashar Assad's Syria, ya Dagalo ne Bashir Sudan, ya Mubarak. Eyo option tumanyi bwe tunagitegesa mu Museveni naffe abatalina bugiiza bwe tunagirowoozaako tujja kulowooza better as patriots and as statesmen. Webale Honorable Sewungu Gonzaga nsanyuse nnyo n'ensimbi okulaba kukkakkanya ennyo naye tutuuse mu kiseera ekigaa kati President Museveni ebyokumuvuganya tumuleke tutuule naye tuteese naye n'okulabula kwolabudde Charles Promotion nti bano balinga oba abaagala okuzannyamu obuzannyi nti omusajja ayambadde gambo tusize naye engatto n'aziba ne zinywera n'atalaga Uganda yonna n'atuuka n'okugenda okulingiza mu biyumba by'empunu yeetegereze omuluzi w'ente nemugandi kakati tukusaba tuteesateesaamu awo obuyinza butuwe gwe vaako nadde tugende maaso. So kati kyamalinga nti mu CA Constituent Assembly ensobi gye twakola the National Resistance Army yali ekubye feddemu ekubye abayeekera abalala ng'ekyalina n'obuyeekera mu Northern Uganda twagikola ejje ly'eggwanga. Now bwe tugikola ejje ly'eggwanga ate ne tukola ensobi endala because yali alina agikulira and yali agikulira was chairman high command, ye title mukulu Museveni gye yali alina. Kati ne tugamba president gwe banaalonda ajja kubeera commander in chief. Kati yensobi gye twakola mwe singa twali twagala bakkirize Mikaako abeere president twagambye for avoidance of doubt Mikaako bw'anaafuuka president the commander in chief shall remain the chairman, the current chairman of NRA. We should have put a proviso nga mukulu Museveni asigala nga yakulira NRA. Naye ekyokulowooza nti nambo ajja kufuuka commander in chief of the NRA. Kyova olaba wali okusomozebwa okunene. Mukulu Museveni made a statement yasayininga ekiwandiiko under the doctrine eno gye bakola nti CDF afunye obuyinza bwa commander in chief. Wakiraba that statement gye yakola naye yali agikolera ani yali CDF mutabani ono yali mukulu Mbaddi bwe yakwasa ekiwandiiko nabagamba wano ntasobola kumalawo wiiki nga yina ekiwandiiko kino bagenda okugenda mu bot nga muhoozi yaliwo. So if you are talking about transfer of power itandise there is some transfer of power ngewa muhoozi management over the army. So the NRA formed the NRM kino ekyakabanda wali yero you the NRM yero no yero NRA egikola ejeri eryakola NRM. So you cannot have civilian nti yakulira ejje because ejeri eryakola civilian. Now sirabawo nti musobola okubaawo ne situation where you will elect somebody mtimpuuga
akulire je in that transition you're talking about. Kakati Mukulu Museveni is prepared to resist transition. Don't take it. Yes, to resist transition and akozesa pillars inya. Pillar esooka is the army. The second pillar is intelligence. The third pillar is Pan-Africanism. Amaje bitongole bikesi ne Pan-African. Yawa statement, yawa speeches. Eyokuna is maximum political cohesion possible. So tafayo ntibaleeta mawo mu NRA abacholi ne balaba nabo ngo yebali. That bwaba anonya bamonga bani abatunulira tribes zaabwe naye mubate mwagala mulekeyo. You get so that is his strategy on how to resist you. Kakati go in a strategy chi because Museveni never dialogues with the strong. Ajja kuteesa naawe ng'oyina amaanyi nga bwe yeetegeka okukuba. Ekyo yakikola in 1985. Kakodyoke bw'omulaba nga akkiriza okuja ye nature ye. Nairobi yateesa nga chairperson was President Moi ng'ateesa ne Lutwa ne bateesa ne basayininga but yali yeetegeka kukuba Lutwa. Yateesa ne Joseph Kony naga kati mufulume Uganda tugende tusinkane Galamba. Bali bakyafumbya akawunga n'obuugi n'ebidomola bye bakozesa okukima amazzi muzi yagenda n'abikima. Can you imagine? N'ebidomola bye bali. So in other words, you tosobola kuteesa naye ku by'obuyinza nga mpoza omunyodo omukono. So bano kye baliko kusaaga mu busazi tebatawana kutawaana n'ensonga ezo naye gwe otera kubasinkana during the day mu evening mu afternoon ojoboze are you serious? Ojagana ogira otuleka era mbabuuza bagende temuliko mu kitegeera bonna naye at least these ones abaga wane katugende by'emirembe but these ones who are saying tuina power bank amabichi abo wachobola mpuga bwe yabawakanya bamuteeka mu court martial yawe 9 months or 10 months, 11 months, no trial. At least I am 7. There is some bit of trial. But Master Karuaji, na yo wabano na. Kamando, do you know why? Because na Yazimba group yeyo. Walo base Yazimba ko fire base group. Njakudira Kanve honorable numbers. Ndi mukutunulira ekiseera ekituufu wano kye bagaa nti bannaye tukkirize tuteese